okyala bw'okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze sebaka nyabo. Kakamu alina ki baby face yafulumye ng'ayambadde baby pink ne green yabadde musanyufu y'omukyala Vivian Nagayi bakidaawo gwe yasazeewo okuwasa mu bangi bambi ekyala kyanyumye nnyo nyumirwa akaseera kano. Yasinkanye omwami we era obwedda ssente ziyikanga mazzi. Kantwala kandi ndigwakkiriza neyanziza sebo bakumpera engalo ez'amaanyi olw'ekyo kyokka ky'okozeeko. Ezo engalo tezimala sitabuwa mukkirize weewaawo zirimu engalo ez'amaanyi nnyo. Abantu laba engeri laba omutindo laba akaana webale nnyo webalire ddala atuuse nange sweetheart nsanyusa okulaba badde nsaba mu talenti eyo gye namuzuulamu olwaleero muwe ekyenjawulo ng'abasambi b'omupiira babawa ekikopo akulema ebikonde ne babawa omusipi nange njagala mulage nti talenti onkoze bulungi nyereddeko. Nina omwana wange Nzeyi Bakidaawo yamutonedde n'ekirabo ekyenjawulo ng'agamba nti osobola okufuna coin naye ate omukyala omulungi tasangika ate nga coin esobola okuggwa ebbeeyi naye omukyala asiima tasangika. Bwe batyo coin n'emubulako naye ate ng'afunye mukyala we. Biri byabadde ku kirabo n'amwongerako ekigambo with love from Joseph. Mwana mulenzi Spider Locks okuva mu Jovi Promotion era naye mwava nange nga baana bayimba bulungi ebintu bwe bityo bitambula. Talenti tugirabye mwattu weewa omanyi kirungi nnyo omuntu bizinesi agikuba abaguzi mu maaso anti bwe kiri Vivian ng'amaze naye ebbanga eddene nga yamufuna myaka 17 ddala era ekika kimwagala. Ebigambo ebirungi bye wawulidde ebiwoomu ebyavudde mu bamulamu. Oyo yakebera obugere waffe kannasube kabeeramu olwala toba mwana waffe
oyo akola ku byekyogero mpulira mwenge byammwe mwabikola bulungi oyo ali ku bwa pampa kale babyogere muteete ebigambo muleete ebigambo gwe babiterese yaaliwo abitise tukuwadde ekirabo kino kulwamwanaffe sendagire ejoze mukwano mukwategeesatika girases teyatikateddawo tusaba omukategeesatika akasengejja kano dingi ogenda kubuulira nkwegayiridde bisengejje ekinavaamu eno wansi byebulungi ebisigadde eno kasuka kasasira mu mazima amasengejje otyo Vivian afaananye Joseph mu ddakiika entono bwe ziti amangu ago naye ekyo si kikulu nnyo ekibaddewo ekikulu nange metron afaananye twala eri bamutute okusinkana omwami we nebekuba ebifaananyi nabalaavu bannange Nesimi omaza kabanga we nawe panka nakusanga naera nga we mima gakameseji okalaba nokatikinga okasoma ate bwokamala nodilitinga banze nkanya kunywezaamu kakodyo kange butagwamu batyo batwalibwa mu nnyumba okusobola okuzaalibwa era senga n'atulaga omwami kakati mwanyinaze omwana omutulaze omwami wa omusabira ki mu kaseera kano ogedde bulungi bakiddeawo okwawukanako n'abalala ku luno yeyeeyogeredde ebimukwatako kiyita okutambula ng'omuganda era nga yawaddeyo omutwalo gwa kibumbe ekyekika ky'enkima wabula n'ayongera taata ne poloti ono omusajja ayagala mukazi we nga bakoze ne katta mukago taata nze Sendagire Joseph muzzukulu wa Kyadda nzize mu makaago gano nakusaba ompe muwalawo Vivian Naggayi mutwale abeere mukyala wange olw'omutwalo guno ogw'ekika ekirungi ekyenge weyanze bannange muyiweewo engalo ez'amaanyi waliwo omutwalo omutonotono ndaba nga tetusaanidde taata mu nnaku ntono nnyo ezibadde zimulayirirwa naye nga taata abeeramu okulagoloti mwezi ogwokusatu ngeri kekyama waayo omwana omuweeyo omala okulonda tuwanise ejjira ezizo ziweye naye akubaisize tugabire wano tuteeka mukono amazima gava mutima lava enywezeze esimbye amakondo sirina kyenjogera wabula ebintu by'omukwano ebweru emmere yabadde eri mu kugabulwa nti omuganda yalugera tyolugenda enjala terudda zikakkaniza sirina buddukiro kuno kusereza yagala binyuma ogenda n'oyogera nempulira
mukane bali kwera ngoli mukulaba Delta TV chikole tuli wano bane tuli muketalo banango natusonyiwa tuli muketalo fe sanyu lye tulina lya mochi wagonza anti mukwano gwaffe munnaffe okwegama mukwano gw'abangi akyasinza okwogerera emikolo ayanjula anange omuntu wovireyo noga nti no kansalewo mukubwana bw'emikolo obwo obubuuza bonna bonna n'obuyita muno gangenda sibyetandesewo bulungi Shalita ogamba otye Delta TV mwebala omulimu mwebalire ddala mwebale kunyuma sewo bwetto bwe twateeseteese bulungi tulina yadde na stress kubanga engatto ya mulembe wenne suti ya mulembe ate face refresh nina emikwano era nayagala nnyo mubulamu bwange nkola omukolo gwange nga nina emikwano kubanga emikwano gimbereddewo jangamba abakiddawo ekyo tokitawaanako kino tujja kikwatako na kino omukolo guno kumpi sinze ngukoze naye emikwano gyange bampadde ssente bankoze eki nange nenyumirwa amina badi wamufuna bbanga kyemabega ssebo myaka giri 12 kikakasa bulijjo olina omukyala nga tetumanyi twekweka nga tumuwulirawo mpola mpola ne batikawo be baagala nnyo bangi bataddewo bangi naye bangi bataddewo naye ensi bweti bweyina okuba teekawo omutuufu ye Vivian Naggayi tewetaaga nakulowooza ate kati okulowooza kwaki ng'ekintu kiba kyaweddeddwa biki ebikuleese ewa mukyala wo weyanjule okusooka kwa byonna twatandika naye mu mbeera embi sisobola kakati buli omu n'asuubiza munne ebisuubizo bye namusuubiza kati byebimu ku bye kino kyekiringa ekigenda okukomekerayo kiringa kyambaga naye namusuubiza ndi kukolera kino ndi kuzimbira nenkola kino nga sinnafuna nga tukyeyiya mu nsi nga bwebeera kati ate obwavu otuuka mu bugagga eno abantu bakyukakyukamu naye nze nasigala ku mulamu ogw'endagaano eyasooka kubanga abakyala bano bagumira bingi naddala bakyala baffe nze olumu nva mu mikolo nga nkoledde kaliisizo ng'ate neeyongerayo kukolera mbalala olumu neŋŋenda okuzannya abazeeyi b'ebbama nga tuzannyidde kyabakuza kyokka ng'ate nsala busazi genda jinja kakati ebyo byonna omukyala bw'abigumira mu mbeera gye mutambuddemu naye nga tomuwulirangako kano nakali toyinza butamwebaza nebaza nnyo mukyala wange Vivian Naggayi twagagatta era ye Jovi nze Joseph kati eryo lyenkomako Jovi olina bungi katulabeko omuweereza leero olwaleero waliwo akayimba bakayita talent bakuzaala n'effigayo bakuzaala n'entumbwe bakuzaala n'ebisima mutabani wange omukube nina mu Jovi Promotions bamita Spiderox ye yatuula n'akawandiika ng'ategeddeko nti ngenda kukola omukolo bingi bikyaliyo naye njagala okwebaza abalabi ba Delta TV mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala obutakoowa kugiraba ate nabo Shalita n'abakozi bonna benkola nabo mikwano gyange mwenna abaagala bakiddaawo n'abatamwagala mwenna mbatumidde wabayo abatakwagala obeebaza Katonda n'abasasula ono muganda wange bamwita Mulindwa Fred nze we nali nakajje Kampala ekawempe nangamba muto wange totawaana nansi jangu genda ku mayumba gange ago londako enjuji oyagala obeerewo nga toli mupangisa era nze Kampala sipangisanga ngako bbanga ddene kujjako akayumba ke nasookerako nenzira mu nju zaffe neneyagala netugongera okukulaakulana ate n'aba n'ebirowoozo ebyanzimba okufuuka kino kyendi n'aba n'omukisa gwe yanteekako webaze ng'omukwata mu ngalo neyanziza nnyo neyanzeege era nkakasa nti gano gakyali mabaga tukyeyongerayo bale kujjukira abantu bose abooluganda oluusi babeera n'obutakwatagana naye nze neebaza Katonda kuba tukwatagana okuva gye twava yonna nti nakati akyasobola okutegeera nti ono mukulu wange mwebale twebaza bonna abategese omukolo guno mukolo guli colorful tukyebaliza Mukama kuba nti nno buli kimu kitambudde nga bwe kitambudde mwebaze n'okusalawo
Sendagire webale kusalawo kumire ku kyokubeza mazima kyekisinga obukulu buli mbeera n'amazima nga mudelivalinga information buli we kyetaagisiza amaka gasobola okuwangaala. Akasembayo tukoleko gende obwana buno obubuuza wabuuza nsiwuli ajja mu maaso go nti aba mutuufu mukama aba yalaga odde omutuufu oli ye yasinga okunyirira. Kale bambi mukwane tova ku Delta TV tukole abantu bakyali wano bangi nnyo babitiibwa naye tujja banga tubafuna mpolampola nkwagala nnyo tuge okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino by'enjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo